maama w'omuntu tabeera beneficiary mu estate ya mutabani we wabula omutabani yabeera afuna interest. Nzize mbisanga ng'oli agamaama abafa baali 8 eyafa yali maama yaleka 8 mbu maama alina okufuna ku bintu by'omugenzi era mwe be yalekamu mwena muli bisasalala 8 oli omugenzi ye yali alina amagezi agalabirira nnyina. Okitegera era waliwo famire yajjemu nega nti kaakati ono yali mugagga maama alina okubeera nga afuna ku estate ya mutabani we. Nembagamba mugenda okwereetera essaala embi eri maama wammwe agamba omwana wange yafa bino bye nasigaza bye byandifudde. Kitegeeza nti oli omugenzi ye mu ntaana gy'ali abeere nga alabirira nnyina mwabalamu mubeere nga temusobola kulabirira maama wammwe. Ontegeera? So etteeka ligamba nti dependent relative ye yekka afuna ku estate. Maama yali dependent relative nti maama obulamu bwe n'okuyimirirawo kwe. Kitegeeza maama wange abadde abeera mu nnyumba yange talina nnyumba gye yali abeera amataba gaamutwala ennyumba nevaawo eyiye taata gye yaleka. Maama abeera wange nze amuliisa nze amunywesa ne ku insurance yange kwali kwe bamujjanjabira kati nfudde. Ekyo kiraga nti maama dependent relative. Ne maama mwakeera n'akwata enkumbi n'agenda alima mu lumonde we ne muwogo we n'alima ebijanjalo ne kasooli n'afumba n'alya ne yeggulira n'oluggi lwe luno olwamukulule oba lwateekako eddebe n'ayingira. Mutabani we n'afa wadde abadde nga atera omutwalira ku nnyama. Maama wammwe tayina kakwate ku bintu bya mutabani we. Ebintu bya mutabani we bivunaanyizibwa ku bantu 3. Dependent relative oyo relative gw'abadde ayamba nga ali ku ye. Muganda we gwaweerera nga school fees zigenda ku ye. Ono senga muganda we afudde ng'ono tayinza kuddamu kusoma yayinza okubeera dependent relative ku bintu by'omugenzi. Babadde abeezaawo nga bw'aba tabawadde tebalya abo babeera ba dependent relative. Otherwise ebintu bya omwami ng'afudde bivunaanyizibwa ku mukyala we n'abaana be bokka teriyo mulala gwe bikwatako. Bano mukamwana abasitula emmotoka ebyapa ne beefuga ennyumba n'amayumba gasolooza baba bakola ekintu kye bayita intermeddling batwalirewo ku poliisi obawabire poliisi ebaggalire. Tebalina kakwate ku bintu by'omugenzi. Ne bw'abanga mwannyoko gwe yali yakwasa ebyokusolooza ennyumba ze waafiira akakwate kaba kavuddeko era oba tolina mulimu ku estate ya muganda wo. Kirikanzi. Hello sebo banyabo. Hello sebo. Kwanisizenye. Kale sebo. Kale sebo. Mbadde nchi yose ya nakole mundaga tetuwulidde tusaba tuddiramuko ssebo tetuwulidde bulungi. Oyo tetusobodde mufuna bulungi katusuubire agenda kuddamu akube naye nga tugendako mu bulango tulabe nti tukomawo tweyongereyo okufuna ebibuuzo byammwe wamu n'okubiddamu n'ebyo byonna bye twabategekedde mu puroguramu ya leero tulabe nti tubibawa. Katugendeko mu bulango tugenda kukomawo. Good Day TV, transforming your life. Kana somero ddungi nga lirina abasomesa abatendeke okuwa omwana we ekitangaala mu byenjigiriza. Bano
basangibwa Kitega Lugazi. Balina ekifo ekigazi okutudde ebizimbe ebirungi n'ebyokuzanyisa by'abaana. Balina UNEB Center namba era nga ne mu bigezo ebyakamalirizo beeliisa nkuuli mu Lugazi kubanga ensoma ya gavumenti empya yabasanga beeteeseteese. Okulya, okunywa, okusula, ebyobulamu n'ebyokwerinda by'abayizi bya mutindo ddala. Batumbula ebitone by'abaana nga bayita mu kuyimba, okuzina n'okuzannya katemba. Balina n'emmotoka ezitambuza abayizi. Ebisale bisoboka eri abazadde bonna. Empisa n'okutya Katonda kimu ku nnono zaabwe. Tubasaba mutuwa abayizi okuwandiisa kugenda maaso. Kuba ku ssimu 0702 58 9218 oba 0776 58 9218 ne 0700 10 86 97. Kana Kindergarten Day and Boarding Primary School. Education breeds. There is a mindset challenge that is faced by Africans all over the continent that needs to be distorted. With Dr. Bolingo's Unlock the Mind book series, this is finally sorted. Designed alongside mindset change trainings for learning institutes, churches, teenagers, and leaders, here are mind-provoking practical guidelines that put to task every African to have their own share of bread. For orders and more information, please call +256 752 831 236 or +256 755 137 187 or visit Amazon and all book centers in the city near you. Brought to you by Citizen for God's Kingdom. Good Day TV, transforming your life. Abatulaba balungi mbakulisaayo nnyo mu bulangu bwaffe ng'era nnyongera okubeebaza okulaba nti okyatudde ku Good Day TV ogamba nti leero ekikwatagana n'omuntu n'amateeka nze nina okuyiga. Nsuubira nti we twatandikidde paka ku ssaawa eno olina by'owandiise ng'era tugenda kuba nga tweyongerayo. Kanso, njagala tutandikire ku nsonga y'eddaame. Ki ekibaawo we nneerabira ebimu ku bintu byange ne sitabiteeka mu ddaame n'enfa. Halo ssebo oba nnyabo? Halo nnyabo? Yebaleko nnyabo. Kale nnyabo nawe gyebaleko. Mbadde mbuuza. Ye nnyabo. Halo? Ye nnyabo tukuwulira. Mbadde mbuuza. Iye. Nti bwe mbanga nafuna letters of administration nembanga mu kugaba ebintu nembanga sitegeeraganye baganda bange mu kubagabira nga tuganye okutegeeragana kati awo nkola ntya? Kale tugenda kuddamu. So administrator mu family eyinza okubeera y'abantu 15 ne tulondamu abantu 2 omu 2 ababiri betulonze betusuubira nti basobola okutulungamya oba batusinga obukulembeze tubakkiriza batutegeerere. So abantu bano ababiri tebayina kakwate mu kukulagira ogaba otya. Gwe kola kooti kye yakugamba ogabe. Ne bw'oba togabye mu kyenkanye bagenda kuloopa byogabye kooti ebisazeemu bagayi ono wamuwayiika nnya ate bano abalala bayiika emu wasinziira ku ki? Kubanga ffenna tuli baana ate twenkana. Okitegeera? Wano tulinako abaana abaali basoma nga baana bato baali beetaaga extra share 20% ey'abaana abasoma ku estate ate gwe wagabiza nga bo tobafuddeeko. Ebyo bye tuyinza okuvunaana naye senga otuukiriza okugabanyanga amateeka bwe gagamba tolinda baganda bo bakkirize gwe genda maaso ogabe gundi nkugabidde wano gundi wano gundi wano nze okugaba okwange nkumaze zaayo mu kooti ogigambye nti ono namuwa kino ofayiringa ekibayita final account and distribution oteekeko n'amanya gaabwe na buli omu kyeyafuna
omulimu gwo nga administrator guba gukoze eki Baguwedde. guba guwedde era oba onaabye engalo nga Pilato bwe yakola nti teguli kunze gubeere ku mmwe n'abaana bammwe. So omulimu gwo gwa kunoonya mabanja n'ogasasula na kunoonya bintu bya mugenzi n'obikuŋŋaanya na kugaba bintu bya mugenzi nga bw'obikuŋŋaanyiza ekyenkanyi.